eby'amawulire ku ssaawa zino 11:00. Gavumenti yanjulidde Parliament States ekisaba ensimbi obuwumbi obusoba mu 69 ez'okuddaabiriza oluguudo oluva e Masaka oludda mu bitundu by'e Mutukula oluliko olutambulizibwako ebyamaguzi ebirako ddala kubanga luli mu mbeera mbi eya ddala. Omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament simumativu n'alipoota ereeteddwa gavumenti ku bantu ababuzibwawo mu ggwanga. Mu by'ebyobulamu, minisitule y'ebyobulamu ewadde emmotoka ekika kya ambyulensi 53 eri ebitundu ebibadde tebirina ambyulensi ku ezo 116 ezaagulibwa gavumenti ya kuno. Gibadde mitwe mbadde nabekyo Salima. Katukadduke mangu. Sabo. Tugenda kadduka mangu. Mu mwezi oguwedde revenue ya collectinga trillion emu ne billion 8 n'ekintu awo. Bagudde ebitundu 5 n'obutuntundu obugwamu. Kitegeeza nti economy teri bulungi. Kubanga revenue egamba nti omusolo gwa collectinze mu myezi gino ebiri bagwirire ddala muki mu nsolo. Kati bw'osomya awo beetaga billion 6 ne mmanya ate supplementary budget si bwe kiri bikyajja katandika butandisi naye ng'ekikulu kya byonna bw'oba yakakasa nti ekonomi mbi genda ogula ennyaanya kati mu katale olabe gye bakuwa. Nakugamba lubowa luli ojja kakasa nti muli kunyooma ebigambo by'abazungu okutusalako obuyambi mweyogeza mbu kati ekonomi eri osobola okwetengerera naye bannange si kyangu. Kakati ng'okyali ku ebyo olw'okuba ekonomi mbi abaana abandi badde bawuliriza abakulu nga bababuulirira abandi badde bawuliriza abakulu nga bababuulirira kati abaana abo basalawo gwa mu mukwano abakulu abalina obbabuulirira. Okyogedde bulungi kati ekonomi awe abaana abawala abandi badde bawuliriza n'abalenzi abandi badde bawuliriza abakulu bababuulirira waliyo ba smart wire kati basazeewo okugwa bugwe mu mukwano n'abakulu abandi badde bababuulirira. Programu yo evening drive yanda kulyanda mwovulira amawulire sawa kusa genda maaso ngonyeka Bellaga 13 yokka empola enjoyment se Bellatine ojja kawulire bakawooma